Tubire nti muli bulungi baganda bange yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mbebaze egyo gyonna gye mutuusako engalo omumbejja Aisha Nassolo Kooli era nga nkugamba nti okola kyamaanyi okubeera ng'ogyekuumiddeko okuva we natandika paka ate wendi essaawa eya leero era naawe yakanneeyungako nga nange subscribe nga tusobole okubeera nga ate tutambula ffenna nkusomera akatabo akagenda okukulaakulanya ssaako n'okubeera nga ate nkuleetera stories eziyigiriza ng'eno gye nkuleetedde olwaleero wabula nga sinagenda mu maaso muganda wange waliwo nange bangi nnyo abambuuza oba zino stories endeeta nzijjawa oba gyebiri oba mbiyiiya buyiiya muganda wange kyengenda okugamba kimu nti stories zino sinjiye wabula bantu babiyitiramu ddala era ng'oyagala okakasa obutuufu bwa stories zino zendeeta jjamu bujja linnya ly'omuntu oyo lyemba ndeese osobole okubeera nga ate olinoonyerezaako era ojja genda okwesanga nga mutuufu omuntu oyo yabiyitamu byemba njogeddeko bituufu muganda wange si biyiiye awo nvuddewo kankutuuseeko emboozi y'omukyalo ono agamba nti mbutuufu ye yeebakanga n'emisota n'okulya emirambo ssaako n'okubeera nga yakajjamu embuto eziwererako ddala omukyalo ono ayongerako n'agamba nti abasajja be yakaganza mu bulamu bwe basuubira ddala mu 100 ng'ate bonna yeebaka nabo era ng'agamba nti bonna abasajja babadde ng'aganza mu bulamu bwe babadde nga bafumbo agamba nti yatuuka ekiseera nga ye asobola n'okubeera ng'ate aganza abasajja nga 4 omulundi gumu ng'omu asobola okubeera ng'ogugwo gwa kumunoona mutwala ku mulimu ate omulala gwa kumutwala ku lunch omulala kubeerako buntuntu butonotono bwa kumugulira ate omulala nga ye aliwo kumukyakazaako mu nnaku ate mwana watu eza weekend omukyalo ono agamba nti ku myaka gye gyaliko 25 essaawa eno yakajjamu embuto ezisobera ddala mu 5 ate era nga yakafumbirwa emirundi egisobera ddala mu 4 agamba nti mu kubeera nga agenda mu basawo yali kafulu ddala wabula nga kati essaawa ya leero byonna agamba nti yabivaako Wano gwange oyinza okuba weebuuza nti ate mukyala kyono ffe nga tubadde tetumumanyi ye bannaye nga tubadde tetumuwulirangako wabula kkiriza kwanjulira omukyala ono ayitibwa Cecilia Wambuyi eyazaalibwa mu katundu akayitibwa Njolo wano nno muganda wange twogera ku ggwanga ate wali ku mulirwano erya Kenya omukyala ono yazaalibwa mu mwaka ogwa 1995 ku lunaku olw'11 ate nga omwezi twogera ku gwa January omukyala ono agamba nti yamala siniya ye eyokuna yasalawo agende ate asobole okubeera ne sister we yali abeera mu katundu akayitibwa Kanamba wabula nga sister we ono mwana watu yali mufumbo omukyala ono asooka n'atugamba nti mu butuufu olw'embeera gye yakuliramu embeera gye yalabanga ewaka mama we ng'abonaabona ne baganda be nga bali mu bwavu obutenkanika kyamuwaliriza okubeera nga ate yasalawo okubeera nga aganza basajja bakulu bokka ate nga mwana watu balina ku ssente atugamba nti kino kyatandika ayina emyaka 17 gyokka egy'obukulu wano yasisinkana omusajja eyali avuga taxi era bw'atyo n'amukwana ne bagwa mu mukwano olw'ebintu byasanga mu nnyumba ye nti ebintu ebimu ku byamuwaliriza okubeera nga atagwa mu mukwano n'omwami ono kwe kubeera nga mu nnyumba ye yasangamu gas cooker, radio, saakaate ne TV mu butuufu agamba nti naye omukwano guno tegwabandala kuba baagumalamu emyezi 3 gyokka wabula ne basalawo ne baawukana wabula bagenda okwawukana nga mwana muwala ono bambi ali lubuto lwe yasalawo atakwakkulemu mu bunnambiro nga yagamba nti tasobola kubeera na lubuto mu kiseera ekyo wabula atugamba nti okuva ku myaka egyo 17 paka ku myaka 25 kati gyaliko egy'obukulufu abadde nga yeebaka n'abasajja ab'enjawulo agamba nti yakafumbirwa emirundi egisobera ddala mu 5 wabula nga ate abasajja be yakeebaka nabo balinga 10 n'okusoba atugamba nti olubuto lwe yasooka okujjamu ye yali entandikwa y'embuto zazzengajjamu mu bulamu bwe zatamanyi muwendo wabula ng'agamba nti zisobera ddala mu 5 atutegeeza nti abasajja bonna be yalinga yagala baali bakulu ddala oba tubayite ba sugar daddy era baalinanga ssente ze baamuwanga ssaako n'okubeera nga bamugulira ebyetaago bingi ddala n'okusobola okubeera nga ate ye yali asobola okuyimirizaawo famire ye maama we ssaako ne baganda be yali ate yaleka mu kyalo muganda wange okusinziira ku ye atugamba nti ebintu byatandika okukyuka era mu butuufu ne bibijjira ddala mu mwaka ogwa 2019 wano jjuzi wano nno nga bamusibye okumala emyezi 4 era atutegeeza nti mu butuufu emyezi 4 egyo gye yamala mu kkomera yasalawo ate muganda wange abeere nga azza obulamu bwe bujja bino byabadde akola ebyokwagala ono n'oli ebyokugjamu embuto biki abikomye omukyalo ono atugamba nti yeebuulirira mu mutima n'asalawo akyukire ddala
era agamba nti we yatuukira okubeera nga afuluma ekkomera ng'asazeewo ate muganda wange akyuke bino byonna biveeko wabula agamba nti awo yatandikira okubeera nga ate yeebuuza ku mikwano gye egy'enjawulo butya wasobola okubeera nga bino abivaamu butya wasobola okuddaabiriza obulamu bwe butya bwasobola okubeera nga ate yeetereza ng'omuntu wabula agamba nti mubamu ku be yeebuuzaako mwe mwali mukwano gw'ono yamulagirira pasita we oba kyaki ye muganange kwe yali asabira asobole okubeera nga ate naye agenda bamutaase wabula omukyalo ono agamba tikyatamanya nti mutuufu kyaki eno yali y'abantu abayinimu ebyoyooyo ebibi oba tubayiste abantu abalimu sitaani abasinza sitaani nga mu butuufu si kyaki ya bwakatonda wabula agamba nti mu kiseera ekyo munnaye ye teyamanya kubanga eyamwanjulira kyaki eyo yali mukwano gwe amba nti mu butuufu okuva we yayingira kyaki eyo obulamu bwe bwatandika mpolampola okukyuka nga bwonooneka ye mu kusooka kyatasobola kubeera nga ategeera agamba nti ebiseera ebisinga bye yamalanga mu kyaki eyo we yaddanga yeewaka ng'ayinza okubeera atudde awo ne yeekanga ng'ali mu limbo n'abantu abafudde ng'ate bamulagira okubeera ng'ate abirya agamba nti bino eno yasooka kulowooza nti oba muganange biri mu birooto wabula yagenda okyegendereza nga mu butuufu kiba kya ddala okuva we yayingira kyaki eri balina ebintu bye bamuyingizaamu omukazi wattu by'ataategeera wabula nga tamanyi butya ate wasobola kubeera nga abinnyonnyola abalala babitegeere omukyalo n'atugamba nti kyaki eyo yagijoyininga mu mwezi ogwokubiri of course wano twogera mu mwaka ate ogwa 2019 era atugamba nti okuva we yajoyininga kyaki eyo ebintu bingi nnyo ebirala ebyagendanga byetaba mu bulamu bwe atugamba nti yatuuka ekiseera nga mutuufu alaba takyasobola kubeera nga yeebaka n'abasajja ng'ebintu bitandise okubeera nga bimukozesa era nga mutuufu ye alaba bimumala ng'alaba takyasobolera ddala kubeera nga yeebaka n'omusajja yenna olw'ebintu bino ebyalinga bimukozesa era mbu yatuuka ekiseera n'agetingira ddala addicted ku ebyo ebintu ebyalinga bimukozesa wabula ng'ate ye mukazi wattu tamanyi bino eno bibaawo bitya nga awulira talina na muntu gw'asobola kunnyonnyola mbeera eno gye yali ayitamu atugamba nti okuva we yayingira kyaki eno bapasita bano pasita ono yamubuzaabuza era bw'atyo n'amugamba nti aleete buli kintu kyonna kye yalina mu nnyumba akireete mu kyaki basobole okubeera nga bakigabira bakateeyamba kubanga ssente ze yali yagulamu ebintu ebyo zaali ssente za kibi anti munnaye yazijjanga mu bashuga daddy so mukazi wattu naye teyawalira yeetika bwetisi bintu nga bireeta nga abigabira kyaki ng'ennyumba ye agireka nkalu tugamba nti tebaakoma okwo wabula pasita ono yennyini yasalawo n'amugamba nti Katonda yamulabikidde ng'amugamba nti mu butuufu alina omwami gw'alina okufumbirwa mu kyaki eyo era omwami oyo yamumulaga bunnambiro era n'amugamba nti yoyo omwami gwe yali agenda okubeera nga ataafumbirwa asobole okubeera nga obulamu bwe butereera omukyalo n'agamba nti omwami oyo gwe bali bagenda omufumbiza pasita yali tamumanyi era agamba nti yali yakamulabira wiikisi 3 zokka wabula nga tamumanyi nnyo nga naye amulaba mu kyaki ng'abantu abalala wabula agamba nti olw'okubanga pasita kino ye yali akimugambye ate nga yali amwesiga ate ng'era n'ekirala yali ayagala kubeera ng'akyusa obulamu bwe mukazi wattu yakkiriza era wee batyo bambi ne bamugatta n'omusajja ono wabula agamba nti oluvannyuma lw'okubagatta n'omusajja ono buli we yabeeranga nga yeebase mukazi wattu yalotanga pasita ono pasita ow'omu kyaki ng'amugamba nti akwate ku bitundu bye ebyekyama ku bitundu bya pasita ebyekyama wabula mbu buli we yabikwatangako nga pasita afuuka omusoto omuddugavu nga guno nno bambi gutandika omumukozesa agamba nti kino kyabeererawo ddala enfunda eziwera wabula nga mukazi wattu talina na muntu gw'asobola kubeera nga akyebuuzaako agamba nti yatuuka ekiseera n'abeera addicted eri kinene ekintu nga kijja ne kimukozesa ye n'afiiringa okay with it kubanga kyatandika aloota pasita naye pasita ng'amugamba nti akwate ku bitundu bye ebyekyama wabula ate okuba ng'abikwatako mbu ng'ate pasita afuuka omusoto omuddugavu pasita oli eyamugatta ate n'omusajja ono gw'abeera naye mu butuufu agamba nti kino kyabeererawo ddala wabula ate yatuuka ekiseera mutuufu ng'awulira bimutamye nga mutima gwe yeebuuza nti yali ayagala kukyusa bulamu bwe wabula ate nga bino ebigenda mu maaso mu bulamu bw'essaawa eno mu butuufu tabitegererako ddala agamba nti yatuuka ekiseera n'atandika okulwala n'alwalira ddala wabula we yagambako pasita ono nti mulwadde pasita teyamukkiriza kubeera ng'ate agenda mu ddwaliro ye ng'amugamba kimu nti Katonda
Katonda ajja kumuwonya, bajja kumusabira. Cecilia agamba nti gwali mwaka ogwa 2020 njogera nno ku mwaka oguwedde we yakizuula nti eno kyaki nedda mu butuufu sijja kumalako na bino bigenda mu maaso mu bulamu bwange, n'asalawo agyesonyiwe mu mwezi ogwa Okitoba era n'asalawo ayawukane n'ono omusajja yennyini gwe baali bamugasse naye ne pasita kubambu n'omusajja ono yali atiisa ng'agamba nti we yeebakanga n'azuukuka eyo mu matumbi g'obudde nga yeekanga omusajja oyo atudde ku nkondo y'ekitanda ng'amutunuulidde bw'ati nga yeebuza oba omusajja ono teyeebaka. Tekyaliwo mulundi gumu 2 3 wabula mbu buli we yeebakanga n'abanga awawamuka eyo mu matumbi g'obudde nga yeekanga omusajja mu butuufu atudde awo ono gwe baamugatta naye ng'amutunuulidde tatemya. Sagamba nti bino byonna byamutiisanga n'asalawo okubeera nga yeesonyiwa kyaki saako n'okwabulira omusajja ono ate muganange gwe baamugatta naye. Ono mu butuufu yagaana okwogera erinnya lya kyaki eno gye yali asabiramu oba gye yali ayogerako olw'ebyokwerinda, wabula yatutegeeza nti waliwo abakyala abalala bambi 5 abayita mu mbeera eno y'emu ye gye yali ayitamu era nga bambi nabo babonaabona mu mbonaabona y'emu nga ye gye yalimu, wabula ng'ate bo bambi tebannazibuka maaso. Asembayo ng'atusaba tuleme kumujajinga olw'ebyo bye yakolanga oba olw'ebyo bye yayitamu, wabula ffe atusaba tubeere ng'ate bambi tuyigira mu mboozi ye. Ffe twewale bye yakolanga tusobole okubeera ng'ate ffe tutambulira mu bulamu omuganange obulungi. Omukyalo ono asembyayo ng'atuwa ku magezi naddala ffe abaana ab'obuwala. Atugamba nti bannange mwesonyiwe ba sugar daddies tebalina gye bagenda kubeera ng'ate batutwala. Atukubiriza okubeera nga twekolerera buli kikumi kye twandyagadde okubeera nga tufuna. Buli kalungi ke twandyagadde okubeera nga tufuna atusaba tubeere ng'ate tukakolerera. Atugamba twesonyiwe ba sugar daddy ate n'okubeera nga tujjamu embuto. Atugamba nti okujjamu embuto kibi nnyo era ne Bayibuli kubanga mukyala mulokole. Atugamba nti ne Bayibuli evumirira ekintu kino eky'okubeera ng'ate mwana wattu abaana abawala bajjamu embuto. Y'oyo abadde omukyala Cecilia. Kansubire nti mu butuufu emboozi ye oyina muganda wange ky'ogiyigiddemu naddala ffe abaana ab'obuwala, era osobola okuteekako komenti yo mu kabokisi aka kalimu comments n'osobola okubeera ng'ate ogabanako naffe. Omukyala ono wali omuwuliddeko oba obadde tomuwulirangako, tukusaba ogabaneko naffe, likinga, sharinga, commentinga. Nkwagala nnyo, nkwagalira ddala abankuumire atakuumira mpeera.